obuyimba obwo nga bw'osobodde okuba ate ng'obuwulira tubaddeko n'akayimba Dr. Wangale Simon Kate Nsubuga n'akayimba ke bayita President Obote, waliwo akayimba ke bayita Baseke. Omusajja ono gwe bayita Simon Kate Nsubuga gwe kutegeezaako yattibwa olw'okuyimba ennyimba ezisuusuuta n'eziwaana Obote myaka gya 1960. Endongo yagitandika myaka gya 5 awo mpolampola, era ng'ezimu ku ntambi zasobola okuba ate ng'afulumira obudde obuzafulumiranga ku mayinja myaka gya 1961. Waliwo akayimba kabayita abavubuka muwase olwafulumira ku mwaka gwa 1961. Enywera yerima gwe nasiima mwaka gwa 1968. Waliwo bayita President Obote lwekubiddekawo oluyimba lwafuluma mwaka lwa 1963. Ennyimba ezo bazikolera Kenya mu katundu ke bayita Kericho. Era waliwo n'olutambi olwo bayita abaana mwagalane mwaka gwa 1966. Waliwo oluyimba lwe yakola lwe bayita Ai Mukama Yuda Tadewo mwaka gwa 1972. Waliwo oluyimba lwe bayita Tya Mukama mwaka gwa 1972. Waliwo baleke baseke nga lwowulidde mwaka gwa 1972. Kati sooka owulira omukulu ono gwe kutegeezaako gwe bayita Simon Kate Nsubuga. Simon Kate Nsubuga myaka gya 1980 gye yattibwamu omukulu ono, era nga yattibwa ng'agenda ewuwe sayidi z'eggayaza eyo. Nga bwe kutegeezezza ono omukulu yakubanga ennyimba z'Obote. Simon Kate Nsubuga abantu ne beebuuza Simon Kate Nsubuga yaba atya, ng'Obote yakasobola okuba ate ng'awangula obuyinza myaka gya 1962 abajjukira obulungi. Omukulu ono yasobola okuba ate ng'akwata kalaamu ne peni n'atandika okumansira bwide ekitabo n'atandika okuwandiika ennyimba. Yatandika ku luyimba lwe bagamba nti Obote bamuleka akulembera eggwanga Uganda, nga bw'okawulidde akayimba. Era ng'oluyimba luno yalukwatira mu Kenya mu katundu ke bayita Kericho, studio bagiyitanga SMS. Era ng'omusajja we bamuyitanga Kyandara eyakwatiranga abayimbi abasinga ebiseera ebyo. Kati wano we tutuukira ku mboozi eno, olunaku lwatuuka ng'omukulu ono yakava ku stage, era ng'ekivulu kino kyali kitegekeddwa omukulu bamuyita Bernard Nsubuga. Abamanyi Bernard Nsubuga, omukulu ono y'omu ku basajja mu Uganda abaasooka okuyimbirira firimu. Akadde kano mulinamu ba ICP, VJ Junior, VJ Jingo, VJ Opio bonna. N'omusajja yasookera ddala mu byafaayo bya Uganda bamuyitanga Bernard Nsubuga eyasooka okuyimbirira firimu, era ng'alina ekibiina kye kye bayita Obudde Bukedde Film Unit. Omusajja ono gwe kutegeezaako yali ategese ekivulu kye bayita ekivulu kye baali bategese obudde obwo, era omukulu Simon Kate Nsubuga kwe kuba ate nga yajja ng'atuuse mu kikaali. Yasobola okuba ate ng'asaba Bernard Nsubuga akazindaalo asobola okuba ate ng'akolobyamu ayimbire ku batuuze, era ng'obudde obwo kigambibwa nti omukulu ono yaliko ne munywanyi we gwe bayita Bernard Nsubuga yali nnyo omukwano gw'omukulu gwe bayita Vincent Muwonga ab'ekirimya Masaka, musobola okuba ate nga mumutegeera, baali ba mukwano nnyo. Era ng'obudde obwo abaaliwo mu kivulu ekyo waliwo omugenzi gwe bayita Joseph Kiwana, oyo ne taata w'omukulu gwe bayita Michael Kinene, mwalimu n'omukyala wa omukulu gwe bayita mukyala wa Bernard Nsubuga gwe bayita bamuyita Grace Zawedde. Awo nno omukulu ng'asabye akazindaalo bali mu kikaali asobola okuba ate nga bakubira ku ndongo. Simon Kate Nsubuga nga bawulidde ennyimba, era obudde obwo oluyimba olwalina hiiti, yalina akayimba ka Dr. Wangale, President Obote, abaseka baseke. Era Simon yasobola okuba ate ng'atandikira awo, kwe kuba ate ng'atandika n'oluyimba muleka akulembera eggwanga President Obote. Abantu baava mu mbeera nga bajjukira ebiseera ebyo, embeera y'obufuzi yali mu ggwanga, abantu bakyankalana ne basobola okuba ate nga babakkanya, era mu busungu obw'amaanyi abantu bamutegeeza. Abaali mbawagiza bamutegeeza ssebo kyotukoze oli kisasulira obudde bonna. Era ng'ennyimba zasobola okuba ate ng'ayimbira abatuuze abaliwo obudde obwo. Yakuba oluyimba President Obote, abaana mwagalane, Ai Mukama, tusaasire. Awo nno omukulu kwe kuba ate nga yava ku stage olw'embeera nti abantu baali batabuse ebiseera ebyo, n'asobola okuba ate nga avaayo. Akazindaala akaddiza munywanyi we Bernard Nsubuga nga bisobodde okuba ate nga biggwa. Simon Kate Nsubuga yakwatamu ebyo osobola okuba ate nga afuluma ekikaali oba ekivulu kyali kitegekeddwa obudde obwo. Wayita eddakiika zaali ntonotono, amawulire gatandika okusaasaana nti Simon Kate Nsubuga atemuddwa mbukambwe obutasalako. Era bamutira wennyini waliwo ekiwandiiko kye baateekawo
ekiwandiiko ebbaluwa yaliwo yali egamba bweti: ssebo tusiimye omulimu gw'okoze okukolerera Obote. Omusajja oyo omwagadde nnyo naye ddala gwe oli muganda, jjukira ebintu oyo omusajja byatukoze. Kati tukuwadde eddembe g'ogende mu maaso weewaane n'omuntu wo nga banno baliira ku nsiko. Obudde obwo mukulu Obote waliwo abayimbi abasobola okuba ate nga bakuba ennyimba ezaali zimuvumirira obudde obwo baali baliira ku nsiko. Abajjukira ebiseera ebyo abayimbi bangi nnyo abaali baliira ku nsiko. Kyekyaliko ekiwandiiko ekyo ku mukulu oyo yatemulwa nga yakava ku stage myaka gya 1980. Obadde obimanyi oba? Gwe nkutegezaako Simon Carter Nsubuga ono yaliko mu kibiina kye bayita Kampala City, waliwo ekibiina kye bayita Kampala City 6 Band, era ng'ekibiina ekyo abajjukira mwalimu omukulu bamuyita Eclas Kawalya, mwalimu omusajja gwe bayita Andrew Kyambadde, waliwo gwe bayita nga David Jingo n'abalala bangi nnyo abaalimu, era ng'aliko ne mu band gye bayita Nusula Band, nga mu Nusula Band bwe yatandikira kwe kwegatta ku bandi y'omukulu gwe bayita Israel Magembe gye bayita Kampala City 6 Band. Awo nno ng'etambudde, era nga Kampala 6 Band obudde obwo baali batuula wali side zennakulabye. Waliwo club bagiyitanga Kyegunda Club. Kyegunda Club ekifo ekyo kyali kya mukulu bamuyita Katabaazi. Katabaazi. Ninga ekifo ekyo ndowooza buli omu akimanyi, bakiyita Kyegunda Club obudde obwo. Akadde ebiseera nga bikyusakyuseemu Kyegunda Club bagenda ne bagiguza abasajja Abazambia, bagituuma gye bayita Palm Tree. Bwe yavaawo ng'etambudde era ne bagituuma Savannah Night Club, bagituuma Suzana Night Club, wagiwulirako eri Wamala gye yayimbako. Kati emirembe gino bagiyita La Bamba. G'oba owulira La Bamba ennakulabye ye gye nkutegeezaako emboozi ogimanyi. Ogiwulira emboozi ye mukulu oyo gwe bayita Simon Carter Nsubuga. Nga bwe nkutegeezezzaako Simon Carter Nsubuga embeera gwesobola okuba ate ng'etambula myaka gya 1971 ng'Obote basobodde okuba ate nga muggyemu Idi Amin Dada, abayimbi abasinga baasibwa abaali bayimba ennyimba z'Obote, era kigambibwa nti omukulu ono baamusibirako sayidi z'emutukula, era ng'emutukula eyo baali bakinyuzizaayo abayimbi ab'enjawulo oba n'abantu ab'enjawulo, era nga Nsubuga ono yayimbayo n'oluyimba lwa Kabaka, akalulu ka Kabaka. Ye musajja oyo yakuba kayimba ke bayita baseke yateekamu gye bayitanga White Nile Club. White Nile abagijjukira yali side z'Ekatwawo, era nga liya mukulu gwe bayita Jole Joy Kiwanuka, oyo abamu ku batandikawo Express n'ekibiina kye bayita Uganda National Congress. Obadde obimanyi oba? Emboozi teba nkadde, yakuba ennyimba zino sooka oziwulire. Kano ke yakubira abaali bazze mu kikaali kwe kuwulira obusungu ne bamuteekako ekiwandiiko. Omusajja bye yatukola.